Tunuulira line of symmetries as a body. Line of symmetries ziogalinga n'ez'omuntu. Bwe mba njogera wano ondaba ndi expressive. Ndi bwenti. That is what we call the natural way. Number 3, flipping of papers by using deep fake. Tosobola kuflippingisa muntu knuckles ne zitambula in an unsymmetrical way. Kakati waliwo ne software gwokozesa to prove whether something is a deep fake or not. Naye wali already bagiyita deepware.ai orunninga mu video eyo negamba whether it's fake or original. Anyone who has been a student of artificial intelligence, this is an original video. The light shades. Boboko says a video mu deep fake. You cannot produce the light shades. This is natural light. You cannot produce it. An edited video ebera ne shadows cast ne edges. Therefore, this is a very valid video. Tuina je Twitter body swings. At the end, Kabaka bw'aba ayogera. Bw'oba ositudde olupapula n'okola bw'oti, the head swings naturally. So, it takes an intelligent person to understand artificial intelligence. An ordinary brain amala gwogera ku AI. Tagimanyi. So, generative AI, yosobola okukozesa videos nyingi. Waliwo gye bayita Genmo AI, waliwo gye bayita Playday, waliwo gye bayita Stable Video, waliwo gye bayita Pika, waliwo gye bayita Sora, etc. Pika Labs n'endala. But the best to mimic this video, yeyo gye bayita deep fake. Kakati you can't use deep fake here. This is an authentic video. Of course. Yes, of course even Lasso. Waliwo abamu abavuga narrative endala. Nenga bagala gizanyira ku kingdom. It's very unfortunate. Nti omuntu atamanyi atayina na kyamanyi yayogera ku bintu ebifaananako bwe biti. Therefore I can tell you I'm one of those people abayina excellence mu artificial intelligence sijogerako bwogezi. But who has taken time to learn it through picking of data, whether it's predictive or creative. Kakati oli ajja n'agamba artificial intelligence tamanyire eri creative, tamanyi eri predictive, tamanyi bw'esobola kubeera sorted. Inshallah ffenna tukazi tusabira beene Mungu amusuuse ate era akomewo alamule. Of course alamula yonna gy'ali beene aba alamula. Naye akomewo abeere in better position to run his day-to-day duties nga omukulembeze waffe. So ekyo kiri nomo. Everyone can fall sick, but information handling yereetawo gap abalamu basobola okukolera ebintu ebitagwanidde. But if you're talking about the use of technology, NOC deep fake, that is really him. Buli omu osobola okiraba. You cannot create a deep fake mweyo model because deep fake kitegeezo jjayo ekifaananyi ekya before. Ontegedde kyosobola okurunninga as an image. So who can tell me nti kino ekifaananyi kya before kya ddi? You understand? Kyekyo lwaki eyo deepware AI egenda n'esweepinga mu bifaananyi bino oba mu videos. So no one can produce this. Teri ayinza kulaga nti guno omutwe mutuuzeeko emikono because kidrawing lines of symmetry. Nekizijjayo nekigaa nti wano bagukookedde wano tebagukookedde. This is absolutely valid and yes, that is it. It is what it is. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula.
Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku line eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Ndine muganda wa Gideon Tugume mutabani wa Karejeya muzzukulu wa Gakyalo eri emijera ekakura obuhama byonna bimazeeyo. Omukulu ono Kanso Mulamba yakuguka mu by'amateeka era ennaku zino abadde ali mu kutambula mawanga Africa ku nsonga z'okulwanirira eddembe ly'obuntu ndowooza n'abanoonyiboobubudamu si weewaawo kale nno tubadde naye ebbanga lino lyonna tuzze olunaku olwaleero yawulidde essanyu ppitirivu nnyo bwe yawulidde ku ddoboozi lya Ssaabasajja Kabaka n'alaba n'ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka n'agamba nze ndi mwami kwezi gy'oli nti konze gye ndi ti njagala kutuusa obubaka bwange eri abo bonna bonna ne Ssaabasajja okumuyozaayoza okuwulikkaku buuza ku batu wangaara ibeene Wangara chuchu musota rukoma nantawetwa Wangara Ssaabasajja Kabaka wa Buganda oli w'amaanyi mukama yakuronda mukama yakuleeta genda mu maaso okulakulanya Obuganda Wangara ibeene ne Katikiro webale byonna Katikiro ate yakoze iki Katikiro webale kukolera Obuganda wawulidde nga Ssaabasajja ayogera nawulidde eddoboozi lya Ssaabasajja n'ogamba nti kiki kino nasuze mu kanzu enjereere ekanzu enjereere omanyi mmwe abasajja Abaganda nze nsikulidde wano mu Buganda myaka kumpi 3 mu gijo nakugamba ndi wano mu Bwakabaka bwa Buganda omusajja Omuganda bwe babaawo ensonga ey'obusimba emusanyusiza asula mu kanzu enjereere oyambala kanzu nga temuli yadde kalika mu batekangamu edda pajama zino ezewuzi toteekamu ogenda Obwakabaka bwa Buganda bunyuma bannaye mmwe kambabuulire baanamu abali ebweru abali abakuliddeeyo otyabula amazina awo obadde otabulira Ssaabasajja Kabaka bannange nina essanyu era kansooke ntyabulemu n'essanyu gano singa tabadde Kabaka gano obadde ogamanyi singa tabadde Kabaka gano obadde ogamanyi sokolinde sebo Ssaabasajja Kabaka Buganda singa tabadde Kabaka gano obadde ogalaba tuwandibadde na Buganda obadde ogalaba singa tabadde Kabaka gano obadde ogalaba singa tabadde Kabaka gano obadde ogalaba noyaura bane essanyu lyanzise neyale abasajja ba Ssaabasajja Kabaka ojja kunzinseko ago obadde nzirira Ssaabasajja Kabaka nawulidde essanyu era ke nawulidde ku ddoboozi lye nenziruka nenkwata akamotoka ngenda awaka nyambale kanzu nsobole okukakana bulungi mpule ku ddoboozi lya Ssaabasajja Kabaka nsobole okuliwuliza obulungi nenagenza okutuuka ate nga ebiwandiiko biweddeko n'eddoboozi lye ng'eddoboozi lye liwedde nga amaliriza okwogera naye nawulidde essanyu nasuze bulungi nnyo nengamba nti olwaliro kanzije nebaze Katonda olwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda okuba nti no munnanga olwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda akyalamula era njagala kufukamira wansi ng'omusajja omukristaayo nebaze Katonda olwa Ssaabasajja Kabaka olw'eddoboozi lye nawulidde anti waliwo yagamba nti ze ndi musumba bagamba muno tosaana byabufuzi kakati byonna bino si byabufuzi eno saara era ya nnono ya buwangwa etaliimu sitaani yenna kati nsabira Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ayi Mukama Katonda ow'ekisa ow'omu ggulu eyatutonda ffenna mu nsi muno n'otonda abantu ab'enjawulo mwatondera abalangira n'abambejja n'otonderamu n'abakopi ate nga mulimu n'abawejjere ne bekaddeeyiddeeyi ati Mukama Taata gwe wamanya buli kimu kyonna webale kutonda ayi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda webale kutukuumira omutanda eyo gyali Mukama yongera okumukuuma eddoboozi naliwulidde nempulira ng'akyali mugonvugonvu Mukama musuuse muwonya abalabe bano abamwogerera
abasama abalokompoka abatamwagaliza abatagaliza Buganda birungi ayi Mukama Katonda w'ekisa omusajja gwe wateeka kwekisa n'omuwa obukulembeze obulungi ennyo nakulembera bulungi Buganda ate n'abeera n'alonda n'abantu be abasajja be ne bakola obulungi Buganda taata Mukama jangu muwe ekisa gyali Namibia gyali muweereyo omukisa muweereyo amaanyi muweereyo okuwonyezebwa okw'amaanyi twagala kugoba sitaani oyo areetebwa abo abatagaliza Buganda ebirungi twagala kugoba sitaani oyo abagoba leeta aremu okwagaliza Ssaabasajja Kabaka bulungi twokya buli mizimu gyonna faya twokya faya gyonna egiriwa egitambulira mu bbanga egitambulira ku mazzi gye basindika gye bakowoola nga baagala Ssaabasajja Kabaka aleme okudda mu nsi ye akomewo mu nsi anti kakati nsaba nsumulula kati ensi nsumulula nga bwensiba ebyo byonna bibadde baleeta byonna mbyokya faya mu linnya lya Yesu byonna mbikutudde Ssaabasajja wonna era owonye amiina owonye Ssaabasajja awonye temuddamu kwogera temuddamu kwogera kebeerewo nze kankuwe Robinson nze kinsabisa Ssaabasajja Kabaka abantu ba wano bakusobera bakusobera Ssaabasajja Kabaka bwe bamuleeta nga mugonvu najja ekiseera ekyo kyali kyakugulawo enkuuka ndooza yali agulawo enkuuka ne balyoka bagamba oleeta otya Ssaabasajja Kabaka omukovu bw'otyo n'omuleeta mu bantu nga mulwadde bw'atyo Katikiro n'agamba kankole ntya kamutwale era ne babeerawo abatimba ebipande twagala Kabaka atwalibwa jjanjabwe nga bennyini bekugja n'agenda Germany bamujanjabye bakoze buli kimu kyonna era ne bamuwadde amagezi ne bagamba nti omuntu ono kati abasawo betumanyi abasobola okutereeza Ssaabasajja Kabaka jjukira Namibia y'ensi ey'obukulembeze obw'ennono ne Germany yali kolone ya Germany era Germany bagikoleramu nnyo ebintu byabwe bingi kakati ne bamugamba nti ne bamutwala wali era ali mu kujjanjabibwa ng'owulire bwe yayogedde bantu mwe okumanya nti bantu mwe muri okompoka mulinga abali mukwekizibu ku mutwe kakati ate ne mugamba ate bamuleete kakati huyo yayogedde kakati ate mugamba nti ebigambo bye yayogedde mugamba nti ate babikopye bukopi muri bantu ba kika kimwe basajjamu muri bantu ba kika kimwe basajjamu muve ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka mumuleke twandibadde tumusabira nga bwensabye Saara nga tusabira Ssaabasajja Kabaka okutereera okubeera obulungi naye bano abantu bamwagaliza tebagaliza Ssaabasajja Kabaka tebagaliza Buganda baagala Buganda etandika okutabanguka nze ndi musajja wa beene myaka 37 ndi wano mu Bwakabaka bwa Buganda singa badde mu America nandibadde na passport singa badde mu America nandibadde ne passport najja mwana muto nze buli kimu kyonna nkikoledde wano okusoma nsomedde wano buli kimu kyonna katuba okulonda bano abantu abasama genza okulonda nga tulonda nga nze ndi wano mu Bwakabaka bwa Buganda so njagala kubategeeza basebwe ne banyabo nti ensonga za Ssaabasajja Kabaka muwe Ssaabasajja Kabaka ekitiibwa muwe Katikiro ekitiibwa muwe Buganda ekitiibwa buli woli wowangalira wekitiibwa kyayo mwabali mu Buwarabu muwe ekitiibwa ky'Obuwarabu bawe ekitiibwa mwabali mu America mwabali Canada woli wekitiibwa ensi eyo gy'olimu osobola okugiwangaliramu ng'osobola okukola ebyetaagisa gundi Lumbuye yavudde n'agamba nti oyo si Ssaabasajja Kabaka yabadde ayogera manyi Lumbuye yaromboko naye yarumbuwa oyo Lumbuye yarumbuwa kati Lumbuye yarumbuwa kebaali bamuleeta wano omanyi gundi muganda wa Bobi Wine amulyamu olukwe no gundi waliwo muganda wa Bobi Wine yagendayo n'amulyamu olukwe Lumbuye baali bamukute bamuzza wano ne tulyoka tukuba enduru tugamba Lumbuye ne Lumbuye amazeemu amaanyi bw'ensonga za Kabaka ave ku Kabaka ye yagamba mu kusooka n'agamba nti Kabaka baamuwa obutwa nga bw'ayogera Lumbuye n'avaawo n'agamba nti Naabagereka oyo alina kyamanyi era ne badda ku Naabagereka ne bavuma naye mukyala waffe Naabagereka mutuufu omukyala w'emirembe atayogera atanna kyakozze wano ekibi kyonna muvuma waaki ne mudda ku mukyala ne muvuma Lumbuye oyo n'avaayo n'agamba nti General Sale yafa era ne batulaga n'ennamba y'omulambo ne batulaga ne mochale kakati abali muziika ddi
bali muzikadi mulimu ebintu bimwe ebimukati ngarumbuye byo byakuyitako oba bamuwanga amawulire babula bikate ebyo bitekora ebintu ebirala kora ebintu ebirala togenda kulemera ku kintu kyakwogera bulimba nodda ati kusaba sajja kabaka oyinza ogamatera bazirya saba sajja kabaka abadde saba sajja kabaka ne wankubadde basajja mwe kikiche mwagala oyo saba sajja kabaka yennyini ate n'olupapula n'alukyusa n'ava ku lunaalo n'agira olulala barese ebigambo nibaleta ne video ate nze nageberedde emimwa nga gyogera nibaleta ne video neŋŋamba akati mwe basajja mwe mwagala Ssaabasajja Kabaka akola atya kiki kye mwagala basajja mwe mubeereyo gye muli take gye muli mubeere ebyo mukola mubikore naye nga manyi nti mulina obuwanga bwammwe mujja kudda wano oba muli balamu oba muli bafu okudda wano nga muri bafu emizimu gya mubagenda gikoowoora oba okitegeera era bagikoowoore naye gibeere nga gyogera mazima bwemba nga muri balamu mukomewo wano abantu bategeere nti rumbuye eyarumbuwa kaakati oli wano okola emirimu gyo mu buntu naye bwona otyoboora eddembe lya Ssaabasajja Kabaka n'okola bw'otyo oliddawa wano nze njagala kubuulira mwami Rumbuye oli wange nnyo nkwagala nnyo era nkufolowinga nnyo era bulijjo nze ne mukyala wange aŋŋamba Rumbuye oyo byayogera ne mugamba nti kituufu naye kaakati otandise okubula ensonga za Ssaabasajja Kabaka ziveeko oli musajja muganda olaba naffe abasajja abaaveeyo ne tujja wano tumanyi Ssaabasajja Kabaka kyakola eri Obuganda tumanyi Katikiro kyakola tumanyi Obuganda kye butukoledde ate nga Ssaabasajja era mu kwogera kwe yagambye nti neebaza nnyo abakuumye ebyobuwangwa ennono empisa okitegeera abantu abamu babadde basiiwuusa empisa natuuka n'okugamba nti njagala obumu mu Buganda bwe yamukyamayadiririza nakyo n'agamba twagala obumu mu Buganda naye wakati mwe mwagala ki muve ku Ssaabasajja Kabaka basajja mmwe abalokompoka oli n'ogenda n'oyimirira mu bantu n'ogamba mubuuze Mayiga mumubuuza ngaani omubuuza Mayiga omubuuza ngaani gwe wamuwa omulimu buuza gundi waliwo omusajja awo kino ekivuuka ky'emityana simanyi oba kiba kyete sikimanyi naye ekivuuka ky'emityana kifuuse ekivuuka ky'emityana nze nkubuulira amazima mbala n'okugenda nze emityana nga tetutera kubeera babi mbala n'okugenda emityana ne mukulaga nti zigweti ne musinkana amanyo nengayiwa oyo omuvubuka aleese ebizibu oyo twali naye endeja awo oyo omuvubuka naye ali awo erinnya lye nange sirijjukira naye ng'ali awo oba yajjayo paasi diguri naye ng'ali awo mukuzizza abaana naye mubakuzizza bubi temukuzizza abaana bulungi abaana temubabuuliridde abaana babeere n'empisa abaana bawa abantu abakula ekitiibwa abaana bw'aba ayogera ku Ssaabasajja Kabaka yeetowaze bw'aba ayogera ku Katikiro tegere nti oyo Kabaka w'ebweru naye abaana abo tebalina mpisa bavuma buli omu batambula buli kiwamu bakola bye baagala omanyi kankubuulire enjaga mbi bakugamba bw'onywa ku njaga myaka 4 okuva mu mutwe nze kubuulira era nze njagala kubuulira amazima omukulu wa mwoyo gwe mugenda naye oyo ebintu byakola tebiri mu magezi engeri gye yaddirangeza obwakabaka n'agamba agala kabaka ng'omuntu ow'ekitiibwa otuuse ku leveeyo wandibadde olina information emala obuuza Katikiro n'omugamba muntu waffe gyali obuuza omuntu buli era ng'obuuza akubuulira naye oze okola ebikolwa bwakabaka bwa Buganda ne tusirika wagenda walimu ebusaabala nobba ettaka lya Kabaka nze kubuulira amazima bweba yaligula gwe yaligula kwani ene bwoba waligula ligule naye bwe Kabaka bwakugamba nti ettaka lyo lyogize lyange lireke kubanga n'Ababuganda Land Board nabo si bangu ab'emmengo nze kankubuulire kino mulimu kyogamba nti kino kya Kabaka n'omuwa ekitiibwa nga Kabaka n'omuwa ekitiibwa nga Kabaka anti kakati gwe bw'oba ogamba olina kapasite egende wa Katikiro olina kapasite egende walitwala by force nze bajja ne kanzu saazibagobya anti kakati nze kankubuulire nze wange kino njagala kikubuulira nze ettaka eryange linnagula saagala kumumalikiraku dabano nze njagala kukubuulira ekiseera kigenda kutuuka mutegeere nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda tazanyirwako kituufu Ssaabasajja tumwagala era tumuwagira mugenda kukiraba mugenda nakimanya nti Katikiro alondebwa Kabaka nti Ddamula tajiba Bubi bamukwasa nkwasi Ssaabasajja agimuwa gwazanyira ku Katikiro amujoronga amuvuma ojja kukiraba mugenda kukiraba gwajoronga n'abagereka mu bakyala abali mu Uganda bonna
Ssaabasajja Kabaka n'asalawo n'asiima naga ntono gwe nnonze ng'omukyala wange era n'abeera n'abagereka gwe n'ojja n'omulengeza nze nkubuulira ne bazzukulu ba Buganda n'empewo za Buganda n'abajjajja ne bajjajja bagenda bakulumira mugenze nze kubuulira amazima muweddewo yes muweddewo kubanga ennono za Buganda zaava dda Buganda myaka 6 nga weeri kintu gye yava tewali amanyi gye yava okulonda Ssaabasajja Kabaka tolowooza nti waliwo abatasobola kubeera bakabaka bangi kakati Katonda bw'abanga akutaddeko amafuta ate n'empewo za Buganda nezo nga ziri ku ggwe gwe toyinza kujja n'ojoronga Kabaka n'ojoronga Katikiro n'ojoronga Nnabagereka n'olowooza nti ogenda kubeerawo ekiseera kigenda kutuuka mugenda kukaaba jjulujjulu nze mbabuulira mwe basajja mwe nga Kabaka bwe yagamba nti bagenda kubatamya ebyobufuzi mugenda bitamwa mulimu abagenda okuva wano mugenda kudduka mu ggwanga Uganda ate nga kiki baddusa anti kakati bye mukola ebitaliimu munaabeerawa nga ne Bwakabaka bwe wandibadde ne mubeerako abantu abasobola okubakwasizaako muvuma buvumi kati goyinza ogamba nti eddoboozi lya Kabaka balicupudde oyinza okyogera ekyo omusajja Omuganda waliwo mu tekinologi gwe bakozesezza akati Rumbuye agamba tekinologi yamusomerawa yasoma biki Rumbuye gwe wasoma biki yogera byo wasoma ng'oli eyo gy'oli yogera byo wasoma Rumbuye odde ku Kabaka Rumbuye va ku Kabaka oli mukwano gwange nkwagala nnyo famire bakwagala abafamire yange naye va ku Kabaka va ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nze banga lyemaze wano tono byonsinga kumanya mu Buganda tereera weetereeze yogera ku birala byonna limba nga General Sale bwe baafa kola byonna byoyagala naye ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka ziveeko Ssaabasajja Kabaka mulamu era Buganda bukyatambula bukyagenda mu maaso era gyali wonna gyali atudde kuna mulondo Ssaabasajja Kabaka atudde kuna mulondo hadi tujja kugenderaawo buli amanyi yenna nti yarengeza Kabaka nti yarengeza Katikiro yamwogeredde ebigambo nayogerera ebigambo n'Abagereka ekiseera kituuse kyekino mpulira essanyu mu mutima n'Abaganda basuze bacacyanca olw'okuwulira eddoboozi lya Ssaabasajja Kabaka so tumusabire gyali atereere tusabire Katikiro asigale ng'Obuganda buli wamu era kyova olaba Obuganda bubadde butedde nga bugendera wamu n'emmengo bw'ogenda kati olaba ekitiibwa kya Ssaabasajja nti gyekiri amazima gennyini ng'awantu wona walabika bulungi walonjo wasimuule batereezaayo kati emmengo kitebe kya Buganda ddala ebyo twagala yes Mutesa One Royal University yazimbibwa era omukungu agikulira Ssaabasajja Kabaka yamulonda n'asiima n'amuwa omulimu nina muganda wange Wamara oba omumanyi Wamara abadde awo era yabadde akulira Buganda Royal Institute amaze ebbanga ddene twaliba naye nakulabye okumala ebbanga musajja wa Kabaka nnyo era ekintu akikutte bulungi abasajja bakuzi gye bali abali bakitooke gye bali bansibirwa bekitiibwa nsibirwa gye bali bakola emirimu gya Kabaka baana bayivu ba David Mpanga balooya baani naye bagamba nti katuweereze Obwakabaka tusobole okutambuza Obwakabaka obulungi ekampani za Kabaka eziriwo ezitambula pitirivu bw'ogenda n'olaba CBS kati olabira ddala nga kyeriko terefayina kibesi terefayina weeri etambula bintu bitambula bulungi abaana Abaganda bakola abaana ba Buganda bakola twagala twongera amaanyi abantu ba Buganda bataagaliza Buganda bwe batandikawo Ketu Telecom bagisuula bo bennyini ne batandikawo engule Telecom yali yakiwalabye mmale ne Katikiro ekyo bakulimba ebintu bitwala empola era weetegereze keri kintu kyosobola kukola mu Bwakabaka nga Ssaabasajja Kabaka tasiimye buli mirimu gyonna gye tuwali kintu kikola nga Ssaabasajja Kabaka tasiimye buli mulimu gye tukola nze tugume wende nakugamba no kati Ssaabasajja n'asiima oba Katikiro n'agamba nti genda obeera omuwandiisi wa mituba 3 gayaza wali nze byenkola byonna mbireka n'okuresigninga byonna byenkola mbireka nengera nenkola bwa Ssaabasajja Kabaka wawulidde Bulola bamukutte lwakulwanyisa parliament okuba nti neerya alwanyisa parliament bagirwanyisa era leero bamuleese mu kifaananyi nga bamusitamiza ku poliisi kakati Bulola kasitameko ate lwaki Bulola bwe twali naye mu Poor Youth yatulyamu olukwe n'agenda ewa Museveni nga tutegedde n'aleka abaana bonna bamu bakyalina mu mwakomera ye n'agenda n'afuna omulimu ewa Museveni ne bamuwa pick-up ne bamuwa biki n'ajja omulimu n'abeera e Rubaga yasooka nakawa n'avaayo n'ajja e Rubaga nga RDC yaliisa abaana akakanja wano e Rubaga wano
abaana ababoda boda ngabajamu musanyi wako ngabajamu mitwaro mukaga emitwaro 5 era yagende wagende okuvaayo ngabaana erubaga bakaba oyo bulora hata nachayogera akabaga jurujuru kati yarowooza tagenda kukora ebyo adema afuna abaana abalala bademu babakwate ngabo babakwata ku parliament nibo batwara eruzira yakifunemu abeere minister bari bafiire eri ayagala kubera minister kati kyanoonya togamba ntino lunamutanga bamuwa kiko kyanoonya kati byawedde buloro oyogora batayagaliza baganda tayagaliza abantu ba Buganda buloro bamuzala rudo simanyi ayoyogere constituency jayagala okwesimbawo era ojja kwesanga nga ayagala kwesimba wano wane wafe enze kubuulira akati yekurunkutuza bwati alinga agira bwati atoro enchajja kujanga yambadde akakofiire nga muganda wange Juma nga yambadde kamyufu ajja kujja yambadde akakofiire agambe nti nze ndiwe NUP nenga bulora kye yakola n'abaana ababora baliriya nabbe baanaabo bonna bali batwara obugunda awo ku parliament obubizi ku parliament era bwe bamala okumuwa omulimu yaddemu kwogera ddi azeemu kwogera wano juzi nenga kye kimwogeza bamutadde kulinga bamubuuza accountability y'esente z'abaana zebwe yadya kakati ye kyanoonya ekyo kubanga gwe nga bulora tosobola kulwanyisa nguzi mu parliament tolina capacity anti kakati akunga abantu akunga ffe bebakunga ffe badaffe bagenda eruzira kumpa abaana kumpa bawere 10 bali ruzira bali makomera genjawulo yali abajeeyo bwe yafuna obwala disi warogo yali akyalidde eruzira tombulira bulora nenkusanga amanyi ogonanga yiwanze tugumeze sisi ali ku police ali ku police bamujja bamutwale mukomera bamutwale ruzira atuke kwa ruzira nabe kiriyo nibaga manita mungu yakuzizo oturevu fenana yakuzo oturevu otukuliza kwani kuzo oburevu bwo naye bulora kye wakola abaana toddamu kubaako kyoyogera tobaako kyoyogera wafuna pick up yo nofuna musimbigo noba abaana wano eza boda genda okole ebikolobero byo abaana be wasibisa bonna bwafuna bwara disi bana bamekabe wagenda okukyalira eruzira tamutubulira basajjamu tamutubulira ffe twakuwa twakuwa kakati ate kya president Museveni okusiba ba minister abaka ba parliament olw'obuli bw'enguzi ng'agamba nti eggwanga lino balisse okyogerako kimukulu tugumi kakati obuli bw'enguzi tebutandikite ne ku bano kituufu kye yakoze gye kiri n'abaako bakwata naye bwe baba amabaati abakuru abagaba n'abagagaba yabayitako yadde ku police banabanja wabawulirako banita Mungu wabawulirako ba Matia Kaseja wabawulirako hari bobo olwanyisa enguzi tolwanyisa balala ate noreka abalala nibadda kuna ndutu Agnes na ndutu katoyo Agnes na ndutu siba wachi mukazi watu yali alidde kachi bami yali alidde kachi hati enguzi ya wano yo bonna bagirya okulaba Prime 7 wetaaga milioni wakati we10 na nebibiri kati ngogenda okujjayo eyo singozi anti bwotuuka yo musabazi bwaba kuwadde akwe bwata kuwadde mafaya olunga zifudde ngezo zifudde nga bakukubye bani abazisaba abantu we bali abaana bali awo atabamanyi abakola mu office ye akimanyi tinawazikuba osobola go okugenda wa President Museveni n'omulaba tosobola basi akimanyi tibazikuba akimanyi nze waliwo omusiraamu yagenda nakugamba ono Juma bonoyita Juma wano bubuuzi bamuyita Saddam Bisase abeera eri wansi ku mwaro Saddam Bisase yagende wa Museveni bwatuuka wa Museveni n'agamba nti nkuwadde milioni 8 ogende weenaazeeko enaku ati afande Rwaiso n'amuyita n'amugamba nti kakati katuweeko milioni 4 ogende ku lwokubiri komawo kwongera amalala ati ye Saddam musiraamu nnyo naga nawuliriza bwati naga nti akakati afande zonna zisigadde kanzino ne ku lwokuna yali azeeyo tebamuganya kuddayo notwala tafunanga ade ne 10 musajja yazirya ate nze benjogerako bwe mbanga nimba mpaabira ntwala mu kooti sente za Saddam Bisase wali kumwara bolireta Juma ali kubuulira wali kumufuna mu kisagula ba president tafudanga mu kufuna ade ne 10 yakamala kate myaka 10 tebamuwanga ade ne 10 sente bazirya zonna nena Rwaiso ngani sente nyingi z'abantu ati bakakubuulira ekiri wano obubbo obuli wano buyitirivu oyo Mawanda yatandika dde okubba Michael Mawanda n'ava ono n'agenda ne Isaac Musumba ne bagenda India kuba abayindi batuuka India ne babakwata nze nagenda ku embassy ya Buyindi netwala ekiwandiko ne karakasa okumala enaku nyanga sirya bwe baavayo bampadde 10
Michael Mawanda bamukwatako dda. Bamukwatira Buyindi. Yasitule yagenda mu Nnyonyi. Yene Isaac Musumba. Ne bagenda ne babbe emitwalo gya ddolo bajali 50 nga Buyindi. Ekitegeeza Michael Mawanda mu kuvaddanga mu Bubi. Ate Museveni bonaba manyi. Nono yali ye namuju bali bakamuwoninga emirundi 5 nga Museveni yamugamba. Namugamba namuju va ku nguzi. Ozimbye ennyumba okoze oli mwana muwala sente zagazaaki namuju yamuwuliriza. Namujunga yongera kubba Bubi. Oyo mubi nnyo asula atudde. Era budget eno joraba ebaddemu ebitundu 40 nga byonna bya kibbi. Nga bagamba nga tetunayisa budget yo soko tuweeko ebitundu 2. Tetunayisa budget yo soto kuweno. Ate eno budget yo joraba si eyo yokka. Procurement abamukola mu procurement mu electoral commission nga tonaba kugula kintu kyonna nga tona kuwayo kintu kyono soka kuwayo sente. Katonda wange. Bonna bageze embuto zi. Bwaba atudde bweziti. Lulingo lwa muganda wange Juma. Rujira bweru. Lutula ku steering. Ku steering ko rutura. Baridde sente mu electoral commission. Esimanyo ba government ene ruludawa. Tolaba ne census bwe yagana okutambula obulungi. Ye sente zona bali yange. Mukiza sente. President Museveni genda mu electoral commission. Genda mu electoral commission alabe ekiriyo. Procurement office oyo. Ogenda olabe ekiriyo nga tonaba kubako kyo supply nga sente zonna okusasula. Ate siwe wo kabitongolo bya government byonna bwe biri. Sente zebawa NUP obuwumbi 7. Akawumbi kaddayo. Mu electoral commission kaddayo. Abasajja bali descend. Abasajja n'abakazi bali descend. Chovola bano bwokolota tosobola kujjawo NUP. Kubanga endagaano yaabwe akawumbi kalina okuddayo buli mwaka. Kaddayo. Ezo sente ziba zikola. Kaddayo. Ati mwe muri awo mulowooza nti ebintu bitambula. Si owo kabuli wa muwonna. Mukesisi ye toyinza kusupplyinga yo. Toyinza genda mu Ministry of Defense. Toyinza genda wa nga tonachozaayo. Osooka na kusasula kashi. Nze nina omusajja agenda ne yeewola sente ng'alina okuzimba amayumba g'ebuko ag'abasawo. Kakati ne bamusaba $7,000,000. So mutani wa BMK. Najja nakwata sente ne yeewole no neno. Mutani wa BMK yagazimba. Noza. N'agenda n'okutuusa kati gavumenti emusasulanga kati banka yakute buli kimu kyonna yakitu. Era banka yamutaasiza butaasa. Newa order baleme kubitwala ebintu. Ati mwe muri wano abantu bali mu kutuba obubbi obuli mu Uganda obuli mu gavumenti tebulabikanganako. Waliwo abantu nga bo kati tebalina mulimu mulala wabula bakola bukozi gwa kukola ki gwa kubba. Bakeera bukeezi balina emotoka ziriko UC ziriko namba za government office ya president balina esimu zibatambula nazo kyokka ate nga za landline batambula nazo mu motoka bwe bakubira nagamba gundo oyo mute tasulayo be bajja abantu ku poliisi be batambula ne bakola effujjo lyonna eryetaagisa bwe bakukwata nga baagadde okubba bagenda ne balonda ba investor baganda nti ba investor najja wano aba yakatuuka ku kisaawo ne bamunona ne bamuleeta ne bamuteeka mu hoteri ne bamuggyako buli sente yonna bamala okugimuggyako ne bamutwala mu internal affairs ne bamugamba nga bakolaganye ne poliisi bagamba bamudeporting kiki bamudeporting bamuzeeyo era bangi babazizaayo ng'essimbi bazibaliddeko investor yajja edda ng'ali wano kyebakola bagenda ne bamukwata ono wa poliisi babireke bakaleke nene bakireke naye ndowooza yakola buli muntu saagala muyingirira oyo bannaye naye bakaleke ati nokankubuulire ebyo bye bakola baagala ne baleeta wano omutabani wa Gabigo eyali president wa si Gaboni president wa Senegal ne bamuleeta wano ngadduse n'ekikapo ky'ensibi bamuvuga ne bamutwala e Fort Portal bamara omutuuse Fort nga abantu bamuvuga abapoliisi bawano abaserikale ba poliisi ne bamutuuse Fort Portal ne bamuteeka mu hoteri ensimbi zonna ze yalina byonna ne passport bagimuggyako ne bakomawo n'obugombe ne bamuleeta enyonyi basazisa enyonyi waliwo ekipapula kibayita go back kye bamukolesa wano ne bamuzaayo teri yali abuuziza tasobola kudda kuloopa sente zonna abapoliisi abo bolaba bagagga bavundu kiki bagagga bavundu ani abazigira nti oyo no investor atuuse bali ku kisaawo Entebbe balina ba broker ku kisaawo Entebbe ku kisaawo waliwo ba broker buli ministry mu ba broker kati erimu ba broker abasajja abapoliisi balidde sente bakwata boda bakeere wandege yawo ne bakwata boda 10,000 buli boda olweggulo nereeta siringi $5,000 sente mekazi bafuna Katonda wange ne bagabana teri ayagala kugamba njagala weebuuze
anagula boda y'obukadde buna n'agiteeka ku poliisi nevundirawo ng'agigula obukadde buna kati boda buli poliisi eriko boda naye ate ezivundiddeyo bannannyinizo bafa anti kati kyetubuuza mubabuuze bannamawulire muleete owa poliisi muleete Kituuma eyankuba essasi mumuleete oyo Kituuma eyankuba essasi ku sawa ya kwiri kati bamuwadde obwogezi mumuleete wano eyankuba essasi Kituuma mutabani wa Kajabago ka Lusoke Katonda wange mutabani wa Kajabago ka Lusoke oli profesa yatusomesa ekyankwanza mutabani ogwo bawadde obwogezi muyite wano era nze sinza kusinkana naye amanyo nga yiwa kyeyankola Kituuma ye mwogezi kati Kituuma yankuba essasi mwebyo ebiseera yali bayita batya ona akulira waliwo ekigambo ekirala yakulira abakulira security ya IGP ye yali abakulira nakwatisa nakuba amagulu gonna yokubulekona nkujjukira bulungi nnyo n'ebizibu byenna Kituuma tombulira Kituuma gwe bawadde obukulu bwa poliisi tombulira oyo wadde obwogezi bwa poliisi yakukuba essasi njagenda nga munnamawulire mbeere ne kamera nebakusiba ekisemiiti njagenda ne kamera ne fulemu n'amawulire amanyo nga yiwe nja kufaayo nga talina manyo njamuleka n'amalibu temundaga feesi mukwemba mwogere mukana Akatambi temulaga feesi anja kumuyiwa amanyo njagenda Kituuma ka Lusoke mutabani wa Kajabago ka Lusoke ngenda genda muyiwa amanyo nze kubuulira amazima yankuba essasi wano mu butuufu nzijukira musajja wako bakusibyeko ekisemiiti nga nkyali munnamawulire owulidde nayamba asajja bakoze efujo lyakola ku KCCA wano abantu abajja ko se yali akuvunanyizibwa ku byokwenda ku KCCA omanyi efujo lyakola mu KCCA olimanyi gwe ati gwe baaleesa yogere poliisi yawa tuli banna Uganda fe tuli basajja bakambwe omusajja oyo banayogera binabaayo tuli basajja bakambwe yase n'alimirira gundi n'amuleetera ejjembe n'amuloga anti ye talina ddiini ewaabwe tebasaba tebalina ddiini gye basaba ewa Kajabago ka Lusoke tebalina ddiini ayogera eddiini gy'asaba tebasaba Kajabago ka Lusoke yagaana eddiini ewuwe basaba ki kakati ye yagize Fred Nanga n'amugobesa ku mulimu n'ayingirawo oba Fred Nanga kibamuwadde kye kisinga obukulu ate kiriwa musajja wato assistant director muki akati assistant director musajja yokagorera police myaka 10 oyo yandibadde AIGP bandi mukuzza kati naye kakati abaje bamusudde eniina ibamu omudali ogutaliyo omayiga katwagala twogera ebigambo bino gwe IGP oli Munyoro orese Katuuma sima Kituuma omurese Munyoro era Kituuma Munyoro bonna boleeta kati bono beetuumako bwoti tunaabeeranga saidemu tubeerenge serious anti kakati tubeerenga serious President Museveni yaleeta babe anti kakati bw'oba otandise ebyo noga nti gwe bw'onojja nze tugume bwe najja nembeera minisita gwe ngenda okuleeta assistance wange nendeeta owentungamu kati mba eggwanga liba likulaakulana byante bye tuvumirira ati gwe Abasi byakagaba gwe mpa ekitiibwa IGP gwe njagala ennyo n'ogenda okuleeta ate omwogeza ate n'oleeta Kituuma ka Lusoke toyinza kuleeta oyo ngenda kukwata kamera ngende nga munnamawulire nze kugambya ebigambo byenjogera bino muteekeko kana akagirawo nake muteeka ku baana wano akatalaga feesi nze genda nga munnamawulire amanyo ngenda kuvaayo nga malibu ngenda kuyiwa ka Lusoke amanya amalibu yankuba essasi nkyali musajja mugumu njagenda bansasula nze kambabuulire mmwe muri wano naye ebintu ebigenda mu maaso abantu bakola ebintu emirimu bagula migure gw'okufuna akalimu kati okubeera wano ng'oli mu poliisi ng'oyagala ku deploying mu Kampala olina okuwaayo ssente owa traffic batuziwaddeyo buli lwaggulo ewiiki eguddako bakutwala Karamoja kyova bakati buli wa traffic kati takyalina ssente zasaba ziri awo atandikira ku 10,000 oluyimiriza takisi kati 10,000 n'abatakisi babegize byenjogera bubanimba buuza ono akulirewo takisi wano gundi bamuyitaani mayambala ngeno omubuuza olabe 2,000 abasajja tebakyalina kibagamba ndikukristaayo nkulayira mu Katonda mu ggulu bagenda ne bateekawo kakati abasirikale bateekawo stages za mirundi nga 10 okuvaana okutuuka Kayunga olina okubaayo ng'olina emitwalo egyo ebiri buli wootuuka olina okuwaayo siringi 12,000 kaakati weebuuze emmotoka ezigenda Kayunga ziri meka agenda okuvaayo nga alina obukadde 2 mukama we ng'amuwaako emitwalo 5
nga bonna bagagawadde nga bw'obalaba ezo singuzi. Waliwo omuntu owagenza okuyingira poliisi n'akkiriza okusiiba wali ng'ayimiridde olunaku lulamba tosobola. Kakati gwe teweebuuza nguzi ye babeezaawo. Kwata olw'ekakiro olabe roadblock eziriwo oyitawo. Buli taxi gyeyimirira etalina ndeberwamu etalina kibweyimirira owa traffic tajja nakubuuza nti ki bamuwa buwiye taxi neyeeyongera. Taxi eyimirira eri driver n'agivaamu n'ajja era tasigalamu adda mabega era ono abadde mabega era ensawo z'aba traffic zonna ziddugala kuva kumakya okutuuka saa 6 zonna nga zaddugadde era bw'oba otunula wano wonna nfuufu wano si ndala kuteekamu 2,000 bw'aba ateekamu ensawo n'eddugala kaakati bonna ensawo zonna zaddugala dda oba okitegeera obwo bubbi Prime 7 abulaba ng'okyayogera bweri obwa palamenti obubbi buli mu bwakansala bano bakansala tebalina mulimu gwe bakola wano mu KCCA betwaronda 9 ababaka 36 bonna tebali mu Kampala bagenda balagaludda n'amanyi bagenda emirimu bagisuulawo ne baleka nga bawandiisa akabaruwa ngenze kusoma ngenze kukola ki bali bweru bagenda ku kyeyo naye emisaala bukadde 7 babufuna eyo singuzi anayogera ku bigambo eggwanga lyafadda bwe anayogera ku bigambo eggwanga lyafadda kyovula Prime 7 abeera n'obuwumbi 2 miliyoni 8 buli lunaku naye oba baana bazino nayo simanyi natuka azisasanya buli lunaku nezigwawo obuwumbi 2 miliyoni 8 buli lunaku naye bajuma tebafuna ade 10 bakyese chance tebafuna ade 10 bonna abarwana twali yali afunye ade 10 n'abawa muwogo abarwanyi tibasasulwanga naye obuwumbi 2 miliyoni 8 buli lunaku bukola ki Prime 7 takyalina kyalya alya muwogo ye ne mukadde munne bonna bambadde enkofiira bonna bali bwe bati okira bonna kati batambula bali nakati okitegeera n'akalo kakati obuwumba obu 2 miliyoni 8 bulagawa bwe basinguzi bulaga rudawo Prime 7 oyinza okutubuulira gye bulaga tukuma wali opadde kaki baruhama mvantunga mu wali opadde kaki ninayo adda akanyana akali mu kibuga ewange bakaki bakamyu naye wali ogezeza kugenda wa president n'olemererwa ogenda kuweeki ni wagenda yuko kulwa CBS nali ngenze kusaba CBS era samusabadde n'ekikumi nzenze ke yali agenze wa president nesimusabadde ekikumi abaaliyo bayinza okubuulira namubuulira ebigambo ne mugamba nti gwe eyalwana n'ojjako ka CBS nti Nambozi yayogedde va ku Nambozi zako CBS jiseko nangawa zako nakula banga bakuba namugamba nti nze ndi mutabaniwo nani badde mutabaniwo naye kakati gwe n'ojjako ka CBS ka Buganda fe bora bawano tuwangalidde wano Bwakabaka bwa Buganda nkole ya wagitulemesa ne tugidukamu president yenyine bamese nkole mugamba nti wanemesa nkole nayogera nayo kumalira kiikaana naye mugamba wanemesa nkole abantu nibaddukayo tuli wano oyogera lunyankolo lunyankolo okumalira kiikaana mwe temumanyi wano mu Buganda nti okumanya nti Obukiga tribe kyakatandika juzi bali bamanyi nti Obukiga bulimi era nze nali manyi nti Abakiga balimi era bw'oyogera Omukiga gawe mulimi n'oyogera Omunyankolo gawe mulunzi era kyovala ababayita balaalo Roganto omurunzi abalaro manyi kitegeeza sibe batambula bagenda barara wano nibasura wano okulala kwe kusura asura wano tanda wasura fa abanyankole tebatubaya nti je tuli n'okubaayo olw'embeera gye twalimu wano mu Buganda oba kitegeera nitugabwe wajja watuyamba kifa abanyankole njagala tubuli watuyamba mwe muuli abantu abali mwankole naye teri muntu ali mwankole nti ali bulungi olwa Prime 7 ebintu wadde emirimu nze kubuulira abaava wano balima abalina emirimu bakagifuna okumala emyaka 4 era bebagiriko Kayindo Tafira ni yali amujje ku minister bamujja mu ministry ono ne bamuzza wali ono yagenza okusikira ebintu bya BMK mukyala we yagenza okusikira ebintu bya BMK ng'akorawa buli kintu kyona kyetoololera mu kakundi balinga abantu bali kalike twadukanga karare akatino okakwasa Jimuwezi nakakwasa Otafire nakakwasa Seven nakakwasa Janet nakakwasa Muhozi huyo yaduse duka huyo kata kakwasa Sare abaya akagera bwati huyo akakwasiza katika Kasajja badde akakata akwasiza Moses Are okuduka kumuremye huyo akakwasa eyo kati bwobanga oli commentator betolera muno Moses Ali yagambye akomawo abwetolera bwe akomawo kwesimbawo akomawo era yalangiridde akakatino kankubule olwayo kanangirire ngenda Kyadondo East ogenda Kyadondo East ngenda Kyadondo East ewamuwadda
kamujeyo tanabyakoze kamujeyo muwadde nkunyingi kamujeyo awedde ntuse omwana wa Ruhama ogenda kuwulira omuliro ekyaddondo ogenda kuwulira omuliro nze tugume sinza kubeera memba wa palamenti abantu bange beerusanja ne babula amazi amayonjo waakiri nsula wali nentuula wansi bwenti nensiitirira n'okusiitirira okutuusa nga minisita aleesa amazi nze tugume naku 7 mwali sivaawo muwadde nkunyingi talina kyabakoledde yavaayo kati yazimba yagenda kati entinda yagenda entinda yagenda entinda kati mubagagga wojera yabuvaamu nze tugume kati gwe wasigala ena mavundu nze kankwenze nasigala ena mavu just akaguudo kendi kwewange kilomita tewera naye bw'olaba enfuufu eri ewaffe nakatunuulira obakitegeera bw'olaba enfuufu ewaffe tewali luguudo yadde bw'ogenda ekabubu n'ogenda wansi eriyo nayo nagambye kankyusa abantu babadde bampise kawempe nagambye kaŋŋende kyaddondo bagenda kusatira yingidde ekyaddondo yingidde mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ogenda kumpulira wali nze tugume ogenda kumpulira ogenda kugira ku kadi nze ejje nagirako yonna kubanga za akabonero kange kati kenina kafamire mwami mukyala muwala yes baana babiri muwala muwala gwe kugira nze wenzija nze nobwemba sibulina kabonero naye njagala bagamba banaite munsorooza ndi muwejje mwinza ogamba tugume nja kuwanda omuliro abaana balina okusoma tubeera tutya n'abaana kilomita 12 kuva mu kibuga wano okutuuka wali noba nga abaana tebagenda kusomera amazima gennyini okiraba abaana nga tebasoma ne tubeera kuva mu kilomita 12 nitubanga ebiguudo bifaanana bwebiti naye President Museveni naye yabireese nze kankubulire nze ngenda kulwanirira abantu ba bulijjo ogenda kuwulira mu palamenti nze nja kubayiwa amanyi ojja kuwanda omuliro ate parliament mugibeere babiri netamala emirundi tegenda kwata omuliro tamala emirundi ajja kakati awo tumunaatuwulira nze njagala tombuulira nze njagala abantu bange nga balina emirimu abasomye nja ginoonya ekyaddondo awo enguudo zijja kukolebwa biveeko ebyo nti simanyi MP takola nguudo minisita w'enguudo Katumba Wamala okola ki nyinza okubeeraawo nga gwe omuganda gw'oli mugundi Buganda nesigala ng'efaanana bweti nga gwoli wali gwe minisita wali tekisoboka tekisoboka nze tugume palamenti wakiri ninya ku mutwe gwa Anita Mongo tekisoboka nteeka okumanya ng'oluguudo oluva wano okwetoolola bweru nelukolebwa bweruto okwetoolola Kyaddondo yo n'okugira bweru lwonna lulungi naye luno olwewamwe gindi oluva egindi oluva egayaza ogenda eri ezirobwe ene bayita mukalaji nalwo lwafa anti lwonna lufudde nze kugambye bw'otuuka ewaffe bw'otuuka mu Kyaddondo East olwaleero onoonya n'ekiriyo ne kikusobera tewali eddwaliro tulina wano eryekasangati naye eddagala era temuli okitegeera tetulina amasomero ga gavumenti agali awo tulina akasomero kubaita Kadongo aka Church of Uganda naye kati awo tunagayaza ne sente gyesaba tozirabangako nze ngenda mu palamenti okugamba nti ebisale by'abaana bibasale tewali isomero lya gavumenti erigenda okuddamu okusasuza abaana okusuka 5,000 abantu bazijjewa abantu basomesa abaana bali waka sente za gavumenti zijja ne zidda ne bazirya tewali amanyi gye ziri PDM ziriwa eza parish development bidumaddo ziriwa abaana bazifunye nzibuuza ez'emyoga ziriwa nze tombuulira nti ze NRM zaaki abantu bazifune sente za gavumenti ino gavumenti yaffe ya Uganda omuntu n'obeeraawo n'okola n'oweza emyaka emeka nga abantu balina kye balina nga sente zifuluma nze nja kusaka kyekiremeseza president okukola emirimu gino president naye yeetaaga bannange kuyambako Uganda nene yeetaaga abasajja ngaffe bwe nnumba wano nennumba neŋŋamba nti nnumbye mbeere nga nnumbye nteeke minisita kuninga nti gwe minisita olwali togenda kuyingira palamenti togenda kuyingira mu kabineti okuggyako ng'oze ewaffe n'olaba ekiriyo jangu olaba ekiriyo lwaki abantu baffe babonaabona nze tugume kaati mu mbeera eyo obubba obuliwo buli kimu kyona ekigenda mu maaso ketumala okuyingira wali Katonda yeka yagenda okumanya mugenda kubuukira ne mukeerera mwenye nze tugume kinteesa mukana kumunda nzijja kweyeyo kungulu wano ekikonde nekyaka toza kumalamu gundi tosobola nze tugume tosobola ekikonde nekyaka alega kati nga tikyengenda okola ngenda kugenda mu jimu otandika okusitula ku ngenda kusitulamuko
nena kusitula muko kwata boti kati ngolo situlira ni ogendo okufafa kana abatagala kwa babi abanyazi bana abanyazi Minister Mbelanga nkuita kubwe boro yine no amanyo nenga yuwa no sanga mu parliament nze kankubulira amazima embeera je tuli mukatweta abasajja abakambwe muva bintu byokusaga kitufu muva bintu byokusaga kitufu ne tusasula sente zo muwo musoro nojja mu Kampala nobanga tolina wosora ku parkinga motoka yo ngebinya byonna binya kuva no kutuuka eri nganze ndi road mayor noteeka sente ku simu ne bazijjako nga tezina bakutuusa kiseera amazima katona muguru noteeka ko mutwaro gumu ne bakugamba nti wakozesizaako 12 akanana kaweddeko expired nze tugume ne sibarumba minister kato wa communications oyo nyo bitemba sigalo mu office naye je emikutu lwaki gibba abantu gwe kakati gwe kankubuli gwe kwezi Robinson bwe bate kikwatako mubireke nego noteka ko data ko oyagala kubako goyogera naye noteka ko siringi 10 no gamba nti anjo gende naye ncha na mudamu kwanga abantu bena kuzino bakwegayirira goyagala ko oro mutwaro omugumusabira wichi namba obo kiraba enkero obo gendo kugira bo omubebbekereza enkero genda kugira bulaga ka data ko watadeko kali expired teka kwendala ezo ne batwara nogenda okusindika mu mobile money ne bakutema zino ne bakutema ziri noteka ko yaka noteka omutwaro makwa units 2 ne bagamba bakoze service fee yeji mutusara nga je mulimu jamwe mukora webali nnyo kubanga tusasula sente byonna nze kugambye zino sente zotuteeka ku simu oli nogenda nafuna accident sente ne sigalako nafa sente balini bazi ngenda kuba semya sente muzu ngambe nti mu abantu mbawe sente zaabo mara kubuzo ne yafudde bino temugenda kugenda ku runyimbe kora ko byabufuzi kwambara bukofira buzo muntu ona badde ne simu ntie ebadde namba kintu jangu tugende nze ngono ngenda ku MTN kubadde ko sente mmeka ngenda ku MTN nze tombulira nze kwabadde ko sente mmeka ku simu y'omugenzi musimuwe mulina buyinza kyo butwara sente z'omugenzi sente bazitutte era ne government yazirangirira wano bwegena zitwala bazitutte ebintu byonna bali mu kubabba nenze tugume nga ndi ku parliament wali tugume nga ndi mu parliament wali babino byokusaaga wano ninda minister ne mulinda ku mulyango wali na jane file byonna ne mbimujjako ne mbikasuka wali katonda wa omara kwetereza tebakutwale nga bulora kole ensonga z'abantu nze bwe kibanga kulwanira ensonga z'abantu kwanze ndi muwejjeri ensonga zonna nze baddemu obuwejjero obubaddemu ebbanga lyonna kebe mu kanisa kebe mu muzigiti kebe mu ki twali kyesimanye nako eriyo yonna ngimanyi naye ne mudda ku bantu ne mubabba ne mukola ebintu ebitaliyo nga gwe minister bakuwadde motoka baligenda ne balinda akawungeezi ne bavuga emotoka oba kiki tebasi kuzivuga mpola ne bavuga emotoka bataddeko obugomba ali ku bodaboda n'ogweri bwe bakukuba kakato oyo singa kikola ekyo enchanze mulindira wali ku parliament naye kyewakoze ekyadondo wakirabye kyewakoze kasanga tuwakirabye ejjo kati katona kola kira gendo janjaba abantu bali bawesende bajanjabe amateeka nga manyi ebyenfuna mbimanyi amawulire nga manyi togenda kundeta abantu njaba kuramu eddookoli nze ndi mukambwe nnyo ogenda kubeera mwetereze nga tetunajja mwetereze nga tetunaba kujja mulimu abagenda okugamba oyo tugume toyogera wano kubanga toli muganda bino si bya Buganda kati bino si bya Nkole bino si bya Busoga bino bintu kati twerwanako president yagikulemya dda tuli kati tuli mukwerwanako kati covid wano bwe yajja twali tufarumu fenna covid teyasorora ntono gundi ye gundi bwe bali batulyako sente za covid fenna bazitulyako bwe batulyako za masiki fenna twafa abantu bafa era bali banyimanyi tufenna tugenda kugwawo ekiseera kituuse tulwanire naye Tanzania etateekawo omuggalo abantu gajje bali tebaliyo nze tugume nze kankubuulire kanumbe mbadde ngumiikirize ebbanga ddene twaliwo mawanga malaga tateekawo omuggalo nze nkugambe wegali naye wano okimanyi tiwakyaliwo district zekyali ku muggalo ne kakati kusinzira muteeka weziri president even yarangirira weziri era tarangirira nga kimanyi tarangiriranga nti agugjeewo completely omuggalo essaawa yonna tuguddamu basobola okuguzaamu essaawa yonna naye bali bano bali mu byabufuzi buli kaseera balowooza tugenda kwesimbawo tugenda kugira bwe tuti ono ayogera mu nnyindo ono akola bwati ekiseera kituuse kaakati kisutuuse kati tugende twogere ku nsonga z'abantu Robinson ezibaluma ate nga si muzanyo si byakusaaga
nebwanga lino bali byenyo bagamba amazzi gayita gali gundi gali kasokosoko gajja egayaza emyaka 15 tegatuukanga gatambulira ku nfudu ne bagamba nti bakoze akaguudo okuva ekira okutuuka ekasangati oluguudo basala lwonna ne lubanga lugazi bweru bagenza okuyiwa ke bayiye kalibwe kati nebiri teziyitamu simanyi bageki bagenda baleseeyo sente zonna baziridde nze tugume ngenda neŋŋamba njagala ondage pulaani y'oluguudo luno BHU ebirina okukola oluguudo byenkanawa ati sange nga wabuzizzaawo bonna abaliwo bonna abachina baddayo ewaabwe nga amatama gazimbye nga tugume sisaaga nze kubanga n'ekimotoka ekyo nkivuga nze byonna nembitomera nze ndi mukambwe abantu bazanyidde ku ggwanga bazanyize ku Uganda sente bazibbye omuntu n'otandika akaduuka n'oleeta omuceere oba wakaguleta nga ogenda gufunako omutwalo gumu abantu nibagulira omuceere bagugulira mwezi mulamba bagula koota kubanga tebakyasobola kugula kiro obuduuka bugudde bwonna omuntu asobola kufuna renti kubanga abantu tebagula gye bayita propensity to consume abantu bakyalina byakulya abantu bagalawo baleeta emigaati ne givunda ne bagizaayo abantu bagiyitako buyisi bwe bati wane Kampala abayindi banaatera okutandika okuforcinga omuntu okumutwala by force wakirija ng'olabe ku bintu genda olabe ku maduuka abantu bayimiridde bwe bati bakulinda sebo kamini bw'oyita obaagala kukwata bukwasa eyo embeera gye tulimu eyo abasuubuzi byonna bifudde tetuyinza kukkiriza ggwanga lino ogenda mu maaso bwe lityo okwezi Robinson katukyuse ggwanga njagala kubasiibula nti obusungu bwenina kati bwakutereeza bannayuganda muve mu bwebafu muve mu tulo ekiseera kituuse kati musabe ebyammwe kubanga bino byammwe abaana be tulina tugenda balekera ki nze nave ntungamo n'enzigi eno nendowooza nti ngenda kutegekera abaana omusajja ngenda myaka 5 ngenda mu 6 ngenda kubeera awo nveemu nga sina kyenkoze ate ebyo biki alina somera ki akaana luli kambuza tekagamba daddi okomawo naye wano tali mugaali byewali okola byabaaki kyo kyakola ne mutuuka n'okutujogeza obwana amabuje butuzadde basajjamu gwe bwajjuma oza okumujja kwenkofiira n'omuyiwamu